Kale tukwanirizaako nnyo mulungi atulaba wonna wosinze okubanga ate otulaba ne tukwebazaako emirimu egy'enjawulo gy'osobodde okubanga ate okwasaganyaako olunaku olwaleero. Leero olunaku lwakusatu edda ennyo nga tuli mu kyalo batugamba nti olunaku luba lwa misambwa olwokusatu. Era kati omuyimbi yonna ng'omunoonyo wa bbandi ali mu kusamira bagenze dda ku Walusi bamu bagenze Mitiyana bagenze wa bagenze kutabaala mu bajjajja bagenze kuba kutabaala kuba kuma byoto yeah of course. Kale wonna wosinze okubanga ate otulaba weba nnyo okutwekuumirako channel zaffe zino ziri bbiri nkutu ebiri Flex Media Official wa Sun Life Experience Uganda sula flexible gegange wamu ne munnange omugole to be I know. Bane tubaniriza nnyo ku channel zaffe ebbiri Flex Media ne Life Experience Uganda. Amanya ne ddoboozi nze Asha n'ava Namatovu ate nga twebaza mmwe engabi akabbiro jerengesa omubala kali kutanda you know abana baba balalwabo oyagala buyambi abasajja oba abakazi abasajja bengabi naffe era bamwonge bayiga babukenya mbategeera era banne nalyoka nemba wangabi nempona naye nga bannange tubebaza nnyo okutulaba gwenna gy'osinzira okutulaba waki bali mutuza misango gyo twabadde wangabi naye jakuzaalazaala abadde asoberera maid era yalumuwadde olubuto abadde jo yalumutise olwamugema abadde awo katalaawo twabadde misango omukazi ng'akaaba asula kati nkole ntya bannange abasajja lwaki temumuza mumuza ku bitundu byammwe byakyama ekimaidi bannange kyali kiti n'omukazi namubuuza nga kakati ono maidi waleeta waki ate n'abakazi nabo bali tolina kabina nga oli bamuleesi naba omwana oli ekikolo kyalina n'abakabina baadibye mukono okusinziira ankoli kyeyatukoze nsirike olwayi kulwokutaano twali bamukaaga musaze embu nno kyoyagala okugamba sho yafunye abantu ali yagasaze bagabye etiketi za bwerere kawo talina abo bantu kale ayina abantu yakikubye era nebaza Keti yakimukoledde kubanga yamuteeseteese bulungi yayambadde bulungi atayambadde nnungi nnyo ayina omusajja amwambaza bamuyita Kaijuka Abbas Kaidivo wawane kansa ayambaza ne Spice oba ayambaza Spice yambaza Rema yambaza Shiba abanye bagenda okukola ebivulu yabambaza is a good guy fashionista era yanyumidde ddala Kaijuka Abbas Kaidivo kimayo baye yambaza ne Rema bakumukolo gugenda sijukira bali nenga mulungi nnyo mu ngoye mu style wonnange bigayo mubuliza nga tutana kutuka kubiga station amulabe we yetala ku kibuli kya munego ekyakalo natongo nga tatula bwazina bwayimira bwe yetala bwadde ne bwakisebina bwali ne tugayiyo bamulaba nti tumanya nti bali bavuga nti yaluga omwana oyo ekyamuzza simanyi wana udda ina ekivulu bambi kiki oba kyekino ekyabadde ekyakikadde naye ekyewo kiri kijja kubanga abayibi ba bandi bonna aba bali mu Eagles Production no Eagles Production ne Golden Band bonna abagenzi abakolera ebintu lwakuba waliwo bimutadde bakutegeera nti ye kusaasira Keti yaganye omutegeka tetunabaga kutegeera ago twagategedde yaga ekivulu ekyo nakiwulirako naye nekisirikamu nti bozi bakiye kyasuka bali bakita nti yazova woman ne bakita Loots of Catherine kusaasira emirandira era ali ku Sheraton awo ngena kuzomezi 13 naku wemu ne space dana n'abantu okitegera kakati ate Keti mpocho kuteeka Catherine kusaasira omwana owuwe gwe yereetera mu bandi ate ategese mu Spice Diana ba abitexi wafu musajja w'enkofiira naganze kale munaye yadde ko ngo mubi omweru kantegeka dasolo omweru otyo sabi ebyo katulinde tulabe ne Spice ajja kujuza lero tebagabetekeza ajja kujuza naye agaloja agayitinga namunkone gandi bamatuufu agenda agenda kukola birala ayinza okuba agenda mu business management ndala oba kyagenda kumanaginga oyo mwala omwenyankolo yakajja bamitaisha Pretty Banks ayinza okuta ali kukwasa naye kata niko kumanaginga Pretty Banks oyo tumulaba nga threat ku Spice kiyimba bulungi kina n'omubiri
Kimanyi Luzungu ate kigayaavu kimbibire tata mara patapa. Ninga wanaba byejjeke bya tata mara patapa. Wanaba muntu mulungi. Yimba ku kina skin. Kino omubiri. Omubiri bakwebya kuli nyashirisi nenga. Uchizo kakasoba ngo inawo kwatakwatako. Manyiro jambo manyo wenga byo munaya mala. Epozo okyedira ngabi. Ha omwana yakebera. Mbu nakiwulira Big Eye nze tujire kumpewa nkube semete liko egama kanoni which this time kuba mbanja mabanje ga milioni 5 okusoba yaswaza police nzaganye principal cyagaba amasanyarazi ya musana wawe mudaje agaba amasanyarazi agaba musana kate kabakoga mukolera kikalenda tewala abaliyo bali mwenda naye nedda abantu bano nabo bali zekisi omwana wo mu nyumba nanti kati bantu kibeera biddesula nti okuyimba kuno nga Bobo Intana mu politics tebyali mu byamasanyalaze wabula kiki otutegekedde kiki tujja okulaba you know but Big Eye is a good artist guy atuleta Afroganda wano Afro piano otegera Big Eye wamaanyi nnyo era nze nza ne Big Eye wamaanyi otandise yesebe yataka kuseta simbo omusajja naayimba saaba yimbi otyo sebo mwenga ne unza nade siso yandi Big Eye ajja kujja yimbe ku show ye natidde obuvumu Big Eye bwe yayolesezza najja n'ayimba ku show ye nze mbaye sijja kuba nisooka abantu babadde bangi nga talina wooyita okitegera abantu babadde bangi nga talina wooyita naye yawaganyiza n'ayitawo najja ku stage n'atukuba naye ng'enemabega ffe tuli mu kusaba omupiira yabadde atuyimbira ki yabadde aleese luyimba kiro lulwo olwo lukadde nali nkyalira nadde kwagala lulwo azibani matiriyo lulwo Afroganda ate teri kirimira sula mikono ju lulwo si lwange naye manyi amakoloni mama kwanza makoloni ya bamabbe alikumbi kuba matoke ndio watu gambu yabba makoloni echo agabana ndio nizera tomoyalira nomo amagazo yote tulimusanywa yabule nakola post nagambu cyale gayo kuna abantu mbuyegana abalongo myaka mwenda ateje kitubu mu kitogo obirabi ate abalongo tetuli bangu okwano yagamba gakadda mu gulu film tokuchagonyenga ne okuba butonyazo mukazi simuzala nga mubalongo tebali nabangi bali babe kuba baizeni omukazi ogwe yali ayina manyifa bakazi twaga awo teyali wakenzo teyali wakenzo ali wa Big Eye naye sula kyekugamba ndoni solo mwagala nyibambia nze banga linamulabira manyi basokera eri eriwafu olaba eriwafu ngovude ku gundi ngovude ku match ndese bagita matye kisawe kiri awo wansi mess kati nogenda walinga we kityawo ekinene mukubo kati waliwo bakitemawo bagita kirundu zone kati okirira awo wansi walinga wansi waliwo nyumba twali ba neighbor wasanga waliwo enyumba nga nyingi baziteza mwami yiga nyumba bazali mu babiri nga Big Eye watusula mu mbirizi wati nedonize yawe nenga bambi owulira nga tedi yo fight atenga by then Big Eye kali kalenzi kato kali determined bachanti kati bali mu omuzenti ogwa sugar maminato muleme nene don't yali sugar don't sugar yakera kufuna sente don't yali sugar mukatono anyway kyembadde mmala y'ensonga ngesula nti abayimbi bano nti kati nga boolaba nti Bobi Wine Kasana bayina amasanzo bayina Yakobo bayina Musana lwaki bajja ku last minute baagala okubanga bafunira kuona erinnya bamanyi nti banaagenda wa principal we bagenda okubeera n'aba kiki otuleetedde sula banenye omusajja nga bamunenyamu katono Big Eye amaze myaka emeka tayimba nyimba ki ezibadde zikutte ate naye atuleke atanyigira n'abantu anyway at least champion gudo yamusinza abantu ne champion gudo yabadde ategese nida yaliko cricket over ne Clever J yamusinza abantu Salongo Siraji yamusinza abantu Gravity yamusinza abantu ne Gravity nida Gravity dasobola ninga so get mu moment of silence sabire muganda Ibrahim Mayanja Big Eye wekikangabwa ekyamutuseeko kituufu amina oyo tumumaze etumuzaako mu oli nkubye empi tumumaze bannange owaayo omugundi waguliddeko guluwa
Munnange Kigulavide nga kitukuba omunyongo. Omunyongo yasooka kola post. Buli muntu kati wale yangamba nava. Walabyeko post ya Gulavide konzeri wagenda we mucheki. Ninga sina kyenda. Ntola teambulira luyimba title yalo. Enkeera walu. Abasajja abo batwagaza ki? Nena biga no, yani biga ndio kama. Gulavide alina ekizibu bambi ali sama otana ku settlinga bulungi mama yakafa n'ebirala. Sula komaawo. Sula komaawo please towolereza Gulavide muwe muwako. Omuntu yatuwamula we muleda nga nenyina akyaliwo. Tulina kwogerako sides ebirungi n'ebibi. Okay. Kati tusose kumusasira ku kalirako kuba nti mulekwa kati. Ekyokubiri. Gulavide mufu musiru. Oyogedde ensonga. Kubanga amanyi Gulavide oyo muwemuzi by the way. Sima mulundi ogusoose nga yimba ebintu ezo nga natukuba bijanjalo. Yo kyendese bijanjalo. Wani waffe mu Buganda tulina ebigambo ebimu byetu. Biba tusomesa n'otusomesa mu butabo. Okwembaza. Olina okukyambaza. Naye Gulavide ye yabadde agufudde omuze. Nayigiza n'ebipazo. Ali mu duza nnyiramu. Gulavide yava simunyoli. Munyoli. Oyo bitagenda nabiyimbira ebunyoli. Lwaki tabiyimba mu lulimi lwe? Oba mu lulimi lwabwe kale. Lwaki ojja wano mu central wano? Waliwo abaana nga gamba tajja kumanya nti obadde otegeeza munyongo. Nasanze omwana omuto ng'ayimba ekyo ekigambo ne ngamba oh God. Tulagawa. You guys abayimbi muli ba communicator. Ekigambo ky'ofulumiza wano leero. Baweereza message. Okifulumya leero. Omwana omuto aba akiyimba. Embasaka kiba kituuse. Lakayiwa. Busi ya kiba kituuse. Ate bigambo birivuga bidduka. Bidduka byanguwa. Abayimbi bakadongo kamusula bakunyonyola oluyimba simanyi ddole y'omwana mbu baali bawemula naye tebakikubawo nze sikimanyi na makulu gaakyo bafuluma ndi mwana muto. Alina mwami Sebatta wiiki ewedde ku CBS awo tunibuuza tugeze kumubuuza gani muzeeyi omutindo guno gukumye otya emyaka 42 towemulangako tolwanangako tobbanga nnyimba tolina mbira tabeerangako mu buvuyo emyaka 42 naga munaffe music waffe twamukwata kubanga bo bakwatanga ntambi ninga huyo aina passion muri munda uliyanga akina nikati byone byaffe bya sente ogenda kuwayo oguzinga bayisawo guyimba ngo nete nasanyuse okuba nti Obuganda bwayogedde olwaleero nabyo wekibwa kya Sipitamayiga oyo ne mukuma ndamula atengera Katikiro wa Buganda yagambye ezo ebiyimba byammwe ebyo byaba Gulavide abo nabali lipazo tebabikuba ku CBS ne ku BBS kituufu ate wano mu Buganda olulimi lwaffe werukolaki werutambulira yentabiro yaffe oyogera ffe natuba tukoze ki Obuganda bwera bwogedde kati abayimbi bino ebintu babangeje okubalaata of course era asobola okumuddamu naye bino okyakibira kubanga Mengo temala googera yogera basirika boogera ku ensonga ssemasonga kiyeno naye ebbanga lyonna Mengo tekolangako statement bwetyo teyingiranga nyo na mu industry ya music ya olibalo teruzanya oba biki nolaba eyogedde kibadde kisusse it's too much kibadde kisusse oli yatukuba enkudu abongera nsujju babufudde obusungu biki bano ekino kirabwa n'omwana omuto kungamba kale tukugumikiriza okubya enkudu ate ozizzaako ensujju bane waliwo ebigambo ebimu wano waffe mu Buganda nga tebinakoma mu kisenge mu ddiiro tebijja bano abasajja badidde ebigambo ebisenge babitadde mu ddiiro bagenze mu masomero katugeze liripazo namulako ziti lyali isomero nga limu Nsayimbe imagine namwe abasomesa ne mukkiriza omuntu ng'oyo simukuba nnyo ate simukotogera but ekigambo kyakozeseza kigambo ki okitegeera tulinamu obunafu bungi ne bannaffe ba presenter not even presenters naye n'abantu bode eri etwala abayimba ya UNCC gundi bwe yavudde bamuvumye fina mugera amasanyalaze oyo bamuvumye namuleka ku ttaka yabadde agezako kukola kulaba nga kyekituufu kyalina okukola yalema kati waliwo by the way waliwo kipresenta kya Iziti Baba kikazi sikimanyi linnya sagana kyasa avumye Fina Mugerwa Feria simanyi mukazi yagwa music muwala ngeze ne mu commentingako ne mugamba gwe olaba okola ku Baba TV tetukumanyi naye ovuma Fina Mugerwa eyayimbira emyaka oyo mukazi legend by the way legend bayimbaga music wabwe Yesu yakunamanga era mvume wakunamanga biki
gwali omulembe ogwo ate tekwali kunama nti kwekwo kati nga ssaawa zino tugeze ani ono omukazi atukunamira ayambala zino zibote bikoze n'ayitwa buno bino biyita emabega twetuka ku ekyo naye tewaliwo ekintu kye tulabira mu maaso nga bannange ogenda tuula awo oli ku tv ng'oluyimba lutugeze kati nga gulabi terwafulumiza nga ringtone yange mama wange ndina maama wange nga imagine nga owulira mb'omuki really so nasanyu senze sina mbiranyi yonna na tulina mbiranyi n'abayimbi n'ekibi amanya abantu balowooza ati bino ebintu byebateeka ku ntabi bigera vaawo baleero n'omwana wo n'omuzzukulu bizaa yejjusawo kyebifaananyi bye byobusegu byafuluma ninga byafuluma emyaka nga 8 9 biise ne bajja bizza kyamuto kyalinga mu mutima lwakola mukakantu akasobagana n'abantu nga babizza abantu babiterekawa kati osobola okukeera ku makya alina abaana bakyali bato bali myaka nga bawulira ebintu ng'ebyo nga bakuze osobola okulaba ng'abaana kati ebitabakwatako n'abaana abasobola okukula ne batuuka ku kampasi ekyo nekifuuka ekivumo ku bo genda taata wano tuyimbiranga eminyongo biki eyo yokka ati tocha esobola okuba nga ate tokyalinga omwana n'okusoma ne kumulembe kati bano bo tebabirowoozaako berowoozaako olulimi lwaffe tulwagala nnyo omuntu awulira nga kyamulumye nnyo olwokuba Katikkiro yagambye nti musical bamubaninze ku CBS ne ku Telefayina ddayo gye bakuzaala watereze ng'omuntu ayimbira mu lulimi lwo ne banno katugeze tusaamu yimba mu luzungu abamu tetumanyi luzungu tetujja biwulira ojja vuma emigundi gyo mutuwemula olunansi batuwemula okutuwemuliramu basirwajja okwota teri kyasinze kunnuma Pazo yagambye Pazo by the way alikyali wange dda Pazo yakoze statement egamba mbukwalya Pazo watuulamu ye ng'omuntu n'alowooza bamisaaki bwe bayimbiranga ennyimba oba okudda mu bantu bamalanga kuwemula Pazo yakuba emmotoka n'ekola lwali lwakuwemula lwaki alowooza nti enkuddi eno egenda ye mubeezaawo kale muliisinene mukoleze buli kimu tasobola yiyayo luyimba ng'omuntu asobola odduuliza message ne lukola balutalo nga tebawemula tebakola lutalo ani amusinga okola emikolo kati Pazo ani agenda omupangisa agenda ayimbire ku mukolo gwe bitani agenda okupangisa ogenda oyimbire ku mukolo muyimbire omunio really bavumye bayizawe Gravity yazzeemu Katikkiro wa Buganda nani ne Lili Pazo yamuzeemu ekibi ddala ne muvuma Fiina Mugerwa bubi nnyo n'ate Fiina gwe muvuma oli legend yabasooka music mukulu wammwe odda mu Katikkiro obanga azze mu Kabaka oba omulabye mu kamwa Kabaka ow'ebweru yes mukuuma ddamula byonna so bw'aba akugambyeko watereze nakuvayo kola statement kubanga ogambe banne oba Katikkiro talina kyayagaza bayimbi talina but just n'ekimuluma okuba nga ali mu motoka ye atudde awulira nkudi atambuza bwati music ensujju radio awulira enini nakayo what is this omukulembeze w'Obuganda okana ayino kikonde eminga ng'eki chovolaba naina mukwano gwange bayide kamuyite na mukwano gwange nangamba abaana bange gye bali gye nabatwala mu holiday manyi lwaki nabajjawo konze nedda teri TV eraga TV za Uganda nemubuuza lwaki nangamba wano balaga nnyo search music atategereka oba oli awotadeko olimba muli mudiyo n'abaana nga bakuba naye mbubalaba TV zaabweru zokka kati ate ne wano sura tulina ekineeza ba presenters abalaba ku TV waliwo oluyimba lwali lwani Bafana oba olutegedde olwo abakazi nga mabina gali bwe okuleka pomini waliwo oluyimba olulala lweyazaako wande nalusangako nga luli ku Bukedde TV oba ate nga nali manyi ezo TV tezikuba nnyimba ng'ezo ezo nnyimba abantu nga bakunamye nnyo bina buli bweru bawemula temwandizikubyenga kubanga abaana abato basinga okulaba TV nze nava nyinza okubasiraba TV mbeera nnyo ku simu yange naye omwana omuto ayagala nnyo TV walaba oluyimba ng'olwo atega bannange nabakiri kati fe twalina omwana omulenzi wakange byayagala nti bye bisiibako olwo oba oyonoona oba oyo kyobalaba aba agenze ebisiyaga babiraga kyere kati munaabigoba mutya Uganda ng'olwedde bebisiiba wali mulaga omulenzi asobola okwekisinga ne mulenzi munne okitegeera waliwo ebintu nga ne TV ezawano ne bagamba nti kati twalugobya oluyimba olwo ku radio ku BBS oba ku CBS ne ku Bukedde ne kusanyuka ne buli TV nti olwo oluyimba teruddamu kola ki
abo bagenda ogoba obuwemu mu Uganda n'abayimbi bajja kweteeza nti bw'oyimba oluyimba oluwemu le Uganda oba bw'oyambala obubi mu video tebagenda ddukuba naye bwayo nguzi ya mmeka awo kijja kukola wano okuba okuliyetinga hashtag yes Not Gravity Music, Gravity Omutujju Music. And who? Liripazo ye tusobola okumusonyiwa muko akesusu nti kalori izini ziri okay naye Gravity akisusiza naye ajakutereza ya Gravity ye akifudde omuze guno muze gukuze yatandika mpola kati omuze gukulidde ddala akitwala mu maaso falooza bana Uganda tuli bagamba bayimbira abantu ne mama kale abo tubavuddeko betereze kasa mukomaddamula yabagambyeko awulidde nga kye yamugambye kyamulumye nnyo daye wammwe bunyoli gyova oyimbire eyo boyimbe mu lulimi lwammwe liripaza ava mulakaye eyo omusajja mukooki naso okukwatagana n'abeeyo ne muyimba n'oyimbirako kubeeyo kuva mu central wano okuno n'abaana baffe oba owulya nga kyakutteko nnyo ng'era owulya ddala nga yakulinyidde mu mugaati naye soko televiziyo ne kati oluyimba olwoyimbye enkudi kale tukusonyiye ate lwaki oleeta ensujju onaddako ojja kuleeta ki abula tutakwatira wano wakati omaze okukuba enkudi noka kitegeeza abantu enkudi bajagadde kitegeeza awo oba ogenderera okitegeera so anyway sagala lifaza atunyigire kubanga kyali waffe our long time friend nebino bitwogera naffe bitukakatako ng'abazadde abaana ate era abaagala ennimi bamama abenkya Luganda okumanya nga lusava nova n'ogenda essoloti eyo nolowooza nti abeeyo tebamanyi Luganda baluwulira n'ogenda ku dduuka noga njagalayo sukaali namuku nakudiza ne balance n'ogenda ali ku chapati awo like noga njagalayo ekikomando ne bakikunga tamaze nagamba what you say Nakabaza na kubuuza ky'Uganda kitegeeza lwakitiibwa Uganda lusava Uganda luli everywhere so mulimu kwono n'Oluganda olulimi lwaffe Oluganda lwaffe lwe lulimi lwe tuyina zino ennimi ze tulaba zino enkookire simanyi oli ayogedde Oluzungu ne bamunenya Oluganda tebasobola ddu kunenyeza kubanga lwe lulimi lwo lwozaalibwa nalwo zino ennimi ezisigale tuyiga njige kale that aside munnange otyo Eddie Kenzo yabikoze bana Eddie Kenzo netali romantic nzo omusajja nange yantamye mbu happy birthday wenzo tokuita mukazi wo mami yagambe happy birthday mami love you yatenda bugambo nga butano bukaaga happy birthday mami yagambe happy birthday yagambe happy yagambe mami happy birthday mami Eddie Kenzo lema mama era manje kyasinga omukyankalani nga sebo yo mukulu abeera awo nagamba yatekayo akayimba kaliema akaliro natekayo ekifaananyi Eddie Kenzo tali romantic bannaye kwa kakati byonna ebirungi byatuseeko ku Lwanyamutoolo yandigambye I'm proud of you bannange nze simanyi nakumanya ate tumuleete mu ssomero ly'abakojja ne tumusomese tukusomese engeri gy'okozesaamu obugambo bw'omukwano bugambo bulinga 10 hani bubu sweet my susu my bubuna my what ati bona bwalaavu susu ate ate omuwaana naye bannange nekati gwe togamba fulango olina obugambo buwana abaavu ow'emutyo mubeera n'obugambo buwana kati Eddie Kenzo talina obudde obanga ku birthday bwetyo nange ekyanyizeemu oba onootugamba ddi omukazi oba omwagala otya kiba nno kitulowoozesa nti Eddie Kenzo yalabika naye aleka tayagala Nyamutoolo baamukaka oba baamukaka banga muli ku missioni nze nakugamba ano sira n'owakana osobola kuŋŋamba omukazi wo gw'olina ewakanuka happy birthday mami my love oba my mami yagambye happy birthday mami bannange wamedi we wange jassa obugambo taba wadde muyise mami taba mumativu papa dadi atanjagala mulya ba maid nedda jassa waliwo omuntu kalubanga muina maid wakalugamba hey mami how are you tekitegeeza nti oba omwagala oba omwegwanyiza but just oba omuteekamuko ku katiibwa waliwo ebigambo ebimu nga bikoma kuba maid bikoma kuba sister kuba maama naye yalimbyemu Nyamutoolo ndabaza na myaka 3 Ozo to muita mami yazala ekika kyewammwe mbu mukulu mbayina asatu maita naye obufumbo bukyali bupya buto omwamiza biki Kenzo omwamiza biki toyina laavu why yakoze bubinyu Kenzo yandibadde atandika bwati hey my love I love you so much you're the queen of my heart sikulabangako
wamponya abayaye nandibadde wanze musuuza wotabana kembata ndakana kembata omunaku bwenti naye sina wensula nayongerezaako wamponya namakula Kenzo ali yeyerusa nafuna namakula remaya wamponya binna makula awo tetwanditegedde ntobali namakula bibeera bizigo kati wesiga ebizigo ne bikwoca kati kati yakoze bubi waningame wamponya abayaye onfudde presidential advisor kubanga yawaye erinnya lye wa president kifuulo ono dagadiba ekyo kifo baali bakyagala bakenzo baali bakyagala badokita ti baali bakyagala nyampulu n'agamba Mr. President obanga wannonda nganze state minister for energy and minerals development kati mbadde nsawo n'omwami wange Kenzo advisor twenkane naye no talinga muyita mami wani badugabo Kenzo yandibadde afukamira n'abufukamizi kyabuzeemu oba Kenzo teyandibadde kyali leero senga si Nyamutolo ffe twalaba Kenzo yali talina kyali ng'akyali ne Lemba yalinamu ku kaseera nyumba gye yalina yiri eyo wakati basudani ne bagisulamu esseguku gye yalina yokka kati kyogamba kati Kenzo buli kimu akiina gavumenti wano yakamala ofuluma biliyoni meka ne zigenda mu bakenzo awo mu federation yaabwe ne mu NCC simanyi NCC z'abalagadi edi Kenzo omutete aguyina ayina ennyumba kanagimaliza abantu bajja kutya munyonyawo yalimbyemu mukazi n'omuyita mami kuweza Nyamutolo yawulidde ati olaba naweeka kameseji katono nyaako ku mukazi byakukoledde byakubeereddewo sula olaba nze online inro kyakuttewo ezo tokaba sula sirika mukwano sula tonkabya amaziga nesunga dda neŋŋamba olunaku kalutuuke ndabe ebigambo Kenzo byagenda okuwandika ku birthday ya Nyamutolo bigambo 5 byamuwa keeke ne gye baasaze bwe kati kalinga empumumpu ku ssente ze bayina kali mwandigenze mu America tetwandibanenyeza yes ne mugendako musenyu mudungu eyo bakoze ekyamukwano gwaffe oli yakola ekya bulijjo okuluta ekintu bwekityo mu nsi yo ogwo tebakuyita kulya mu nsi yo luku ogwo teyalize mu nsi yo luku Nyamutolo bannange omusajja oba weesibako mwesibe nga takwagala oba omulaba asobola kuŋŋamba nti ye bambi Nyamutolo n'awandika omukoko gw'ebbaluwa ku page ye I love you my love you are the queen of England you are the queen of Katwe nze mbagamba ebigambo bino sula love era ekyali ku love Kampala n'ogenda gweddala sijjagamba nti oba tamanyi kuwandika Kenzo okusoma yakuyiga kati nkugamba ebigambo bino sula Nyamutolo yasinga okwagala Kenzo kale ne wadde yasinga ku luno yandibadde atulagako kyolyomu yakoze ekintu ekibi nakati omugongo mpulira bakatigo nze wempulidde ennaku ng'omusajja nawulidde naku nze amaziga kubanga Kenzo teyandibadde kyali leero ezawadi zawangula buli wiiki simanyi oba balonda wandibadde taziwangula singa si Nyamutolo eyo gye tubeera simanyi jam session twandibadde tetuliyo singa si Nyamutolo Kenzo alina balooya ab'amaanyi wano mu Uganda ab'amaanyi taata Amalu yalindiye okuloba obugambo 2-3 nange taata Amalu yalindiye ku mazaalibwa ge yalimbyemu walimbye mu Kenzo era senga onoolaba vidiyo eno ddamu okole ekiwandiiko agambe simu baagibye yawandiise mulala akole posi entuufu yaabwo oba tamanyi tumuwe ku bugambo sula olina ku bigambo kale nibandisazeeko nyaamunyamu nno nga we tumuyita oli nti Nyamukenzo tumuyita Nyamukenzo niwayandibiwandise mu Luganda oba oluzungu lwadde lumukalubiri era sikikuubira kituufu luzungu nkitegedde Kenzo alina abantu abamanejinga tebabaddewo badde nesi tebabaddewo kituufu luzungu Martin Beto oluzungu alumanyi yabadde ali mu vidiyo kale yandigikyusizza balina omuwandiisi balina gundi Ivan Mulindwa ye muwandiisi oba ye mwogezi wa federation oba ye muwandiisi naye ye mwogezi oyo omwana yawandiikira abantu amabaluwa gasaba meeting ewa Katikkiro kale bandikizza ekiwandiiko mu Luganda kubanga Oluganda alumanyi yalukubuga naye gwe n'oyo okuŋŋamba I love you my mami yakuzaala Kenzo tomanyi maama wo yamukuzaala
abasajja mubeereko romantic bannange sula nyina ya anti omukazi bw'ofuna omukazi abeera mamizo nange bampita mamireka myaka ki mugine mukwano nze asinganya mutolo nga bampita mami nga nabigumira mama waliwo omukazi gotalina kuyita mami mama abavu badayita abavu ndi munene nyesula mami mami sula nze ndi munene kagambo katono nnyo nkafunza ne mu kikonde wano mami nga yaaya asitula abaana mami kale wandibadde oteekako honorable naye ebitiibwa notabi I love you mami jambo kyekyo jako kamera gwe